Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Chinatown Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Kata. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Ono gw'owuliriza ye muganda we Sechito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe n'abo abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okuvunula Qur'an okugiza mu Uganda nga bwe guli katambi kano gwakolebwa omukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz Obuye Senior Secondary School erisangibwa Mityana ku kilomita emu ku luguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi era akugase n'ebigambo bino, wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwabye ku katambi kano ffe tubivunaanyizibwako wabula ng'ate tetwabigenderera, era ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okuwabula oyinza okututuukirira ku nnamba zino 0772947598 oba 0772379364 oba 0702379364 oba oyinza okunoonya okumanya okusingawo okuva mu maseeka mu kitundu abaleka nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السورة eno eyitibwa suratu Ghafir oba oluusi bayinza okugiyita suratul mu'min oba oliawo n'amannya amalala ng'erinnya suratu Tawl okusinziira abamanyi abatuumi b'amannya g'essuula nga bwe baba bakkaanyiza ku ssuula eyo. Allah subhanahu wa ta'ala yatandika essuula eno n'ennyukuta bbiri ensirifu ze twayita al-hurufu al-muqatta'a, nga Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ekigendererwa mu kusirisaako ennyukuta ezo. Allah yatandika ne aya egamba nti Hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim. Tanzilul kitabi, Allah subhanahu wa ta'ala yasse ekitabo kino Qur'ani min Allahi nga kiva eri ddala eri Allah subhanahu wa ta'ala nga sikivudde walala. Al-Azizi, Allah oyo w'amaanyi atawangulwa ku ekyo ky'aba asazeewo kibeere kirina okubanga bw'akyagala. Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala omumanyi ennyo nga talina kye yeetaaga kubuulirwa mu biriwo byonna. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب، الله سبحانه وتعالى يمسني ومزامبي كتبا تكوزي. وقابل التوب، الله سبحانه وتعالى يكيرزو كوينينا ويابينينيزا ندجالي. شديد العقاب، الله مجتريفو وكبونيرزا إديو يابتينينيزا نافيرا كتونو نيچو ngatachenenyeza. Zipawuli, Allah yennannyini bugagga obugazi agabira gw'aba ayagadde
nga bw'aba ayagadde era ekyo ky'aba ayagadde. La ilaha tewali asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa okujjako ye. Ilayhi almasir, eri Allah subhanahu wa ta'ala yeri obuddo bwaffe oluvannyuma lw'okumaliriza ekisanja ky'obulamu bw'ensi eno. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله tewali omuntu yenna ayinza kuwakana nga wakanya obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala obwo bwalina obuyitirivu obulaga amaanyi ge ne bulaga obwa Katonda bwe. Tewali ayinza kuwakanya bubonero obwo, wadde tewali ayinza kuwakanya mateeka ge agali mu kitabo Qur'ani. Illa alladhina kafaru, okujjako abo abatakkiriza, abaasalawo okubeera nti tebajja kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, be basobola okubeera nga bawakanya obubonero obwo obulaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abakkiriza tebayinza kubeera nga bakuba ekifuba okuwakanya amateeka ga Allah oba obubonero obulaga obuyinza bwe. Fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad, tekubeeranga nga kukusiriwaza okutiba kwabwe kwe batiba muno mu nsi, ne babeera nga balina ebyobugagga, ne babeera nga balina abaana, emmaali, ebizimbe, amamotoka. Allah subhanahu wa ta'ala awamu n'okubeera nti bamujeemera, ate n'abeera nga bulamu bw'ensi buno abawa obulamu obweyagaza, ekyo tekibeeranga nga kikuyigula, tekibeeranga nga kikunakuwaza, ne kikusiriwaza, naawe n'ogamba nti oba nange oba oliawo kambeera omujeemu nsobole okuwangaala obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala eyo nkola yagikola asobole okubasiriwaliza ddala, basobole okubeera nga tebamutegeera, naye alyoka abavumbagatire ku ssaawa envannyuma balyoke bejjuse era bategeere nti ku nsi tebaalinako ssanyu n'akamu n'ak'eddagala, wabula Allah subhanahu wa ta'ala kye yali abeetaaza kye baalina okukola. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. كذبت بالين بسدا قبلهم أباب سوكو قوم نوح قام أنتبا نوح والأحزاب من بعدهم نبي بينجا بينجي نبي أجور فنيمر وابانtu ba Nuh, gamba ngaba Adin, abaina nabbi wabo yayitibwanga Hud, balimbisa nabbi wabo oyo, wa Thamud n'aba Thamud, abaina nabbi wabo Salih, wa qawmu Lut n'abantu ba Lut, abaina nabbi wabo Lut, alayhimu salatu wassalam. Abantu abo abaatusookawo bajjanga balimbisa bannabbi baabo okuviira ddala ku mulembe gw'omubaka eyasooka Nuhu alayhi ssalam. Allah subhanahu wa ta'ala ekyakigamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asobole okubeera nga anywera olw'abano abamulimbisizza baleka okubeera nga bamujja ku mulamwa, kubanga si yasoose okulimbisibwa, wabweza ebeera nkola y'abannabbi baffe nga buli gwe tuleeta alimbisibwa ku bannabbi abaakusookawo. Wahammat kullu ummatin birasulihim, baaswakiranga abo abaalinga mu kibinja ky'obujeemu ne babeera nga beesomye ne beewera okubeera nga baagala okugjawo nabbi waabwe oyo yabanga abatumiddwa gye bali omubaka oyo, liya'khudhuuhu, baabeeranga nga beesomye ne babeera nga baswakira ne beewera okubeera nga baagala bamukwate, oluusi bamugobaganya ave mu kitundu, oba oli awo okumukwata okumuttira ddala, ekyo embeera eyo baagituukangako. Wajadalu bilbatil, ne babeera nga bawakanya amateeka ga Allah nga bayina ebisongasonga bye bayimirizaawo ebikyamu, liyudhidhu bihi alhaqa, nga bagala okubeera nti ebisonga ebyo ebikyamu basaanyaawo nabyo amazima omubaka galeese okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhaztuhum, Allah agamba nabakwatangako n'amaanyi gange ne mbabonereza abo abaalinga abajeemu abataasobolanga kubeera nga bawuliriza Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Fa kaifa kana iqabi, naye mulaba kyalinga kiti ekibonerezo kyange bwe nabanga nnyiize
nennyingirawo Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala yayinanga ekibonerezo eky'obulumi eri abantu abalinga abajeemu. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك نبويتكيو حقت كلمة ربك شامل الدكة كتيش جامبوشا الله سبحانه وتعالى مرزو على الذين كفروا كوابا بتكريزا سنغبنا بيرانغ بفيري دكو بتكريزا بوابوي ikigambo kya Allah kyamala ddukka kata. Allah subhanahu wa ta'ala yabawandiikako dda annahum ashabu nnar, nti abo be bannannyini kubeera nga bajja kubeera mu muliro ku lunaku lw'enkya singa banaaba nga bavudde mu bulamu bw'ensi ne bafiira ku bukaafiri bwabwe nga tebeenenyezza, tebabangamu okubuusabuusa nti be bannannyini kubeera mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tutaasa atutte nga tuli bakkiriza. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش Allah tunyumiza abamalayika abo abasitudde namulondo ye, nga namulondo eyo kyekitonde ekisinga okuba ekinene Allah subhanahu wa ta'ala kwateredde. Bamalayika abagisitudde olwaleero bali bamalayika 4, naye olw'obuyitirivu bw'obuzibu obulibeera ku lunaku lw'enkomerero bagenda kubeera bamalayika 8. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atubuulira mu suratul Haqqa ng'agamba nti wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidhin 8. agamba nti wayahmilu bagenda kusitula arsha rabbika arshi ya katonda wo fawqahum waggulu waabwe yawmaidhin ku lunaku olwonga essaawa ebadde etuuse 8 bamalayika 8. naye ng'olwaleero kimanyiddwa nti bamalayika abasitudde namulondo okutudde Allah subhanahu wa ta'ala eyo ennene. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatutegeeza nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuulira nti singa oddira arshi al-kursi nga bwa Allah bwaga nti wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, ate kursi ya Allah esinga eggulu n'ensi obugazi. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ate singa oddira arshi n'ogigeraageranya ne kursi weesanga nga kursi ntono nnyo, obanga addidde ekinusu n'okisuula mu ddungu bw'oba ogigeraageranyiza ku bugazi bwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Awamu n'obwaguuga bwa arshi ya Allah obutayinza kuyingira mu bwongo bwange wadde obubwo, Allah subhanahu wa ta'ala yagissaako bamalayika 4 abagisitudde olwaleero, so nga ate n'ebbali waayo waliyo bamalayika abeebulunguluddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala wano baategeeza nti alladhina yahmiluuna al-arsha, bamalayika abo abali ku mulimu gw'okubeera nti basitudde arusha 4. waman hawlahu, bw'ogattako n'abo abali emabbali gaayo, amabbali ga arusha eyo, yusabbihuuna, bali ku mulimu gw'okutendereza amatendo ga Allah, bihamdi rabbihim, amatendo g'omulezi waabwe Allah, bali eyo mu ggulu nga batendereza. wa yu'minuuna bihi, era nga katonda oyo Allah subhanahu wa ta'ala bamukkiririza ddala bulungi, era nga bamumatira nti yabatonda, era nga yabayinako obuyinza, era tebajeemera buli kyonna kyaba abalagidde, ne babeera eyo nga batendereza Allah subhanahu wa ta'ala. wa yastaghfiruuna lilladhina amanu, ne babeera eyo nga beegayirira Allah asonyiwe abo abakkiriza abali ku nsi, nga balaajana buli kaseera nga bagamba rabbana, mulezi waffe Allah, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, nga bagamba nti wabunyisa ku buli kintu kyonna, okubeera nti kyafuna mu kusaasira kwo omugabo gwakyo, wa ilman, ate n'obeera nga okimanyi bulungi, tewali kiweetaaga kubeera nti obuulirwa nti kino kiri mu kifo gundi. faghfir lilladhina taabu, kale nga bw'olina ekisa nga ate buli kintu okimanyi, tukusaba obeere ng'osonyiwa abantu abo abanaaba beenenyezza gy'oli oluvannyuma lw'okubeera nti bakusobezza. wattaba'u sabiilaka, ne babeera nga bagoberedde ekkubo lyo ettuufu oluvannyuma lw'okubeera nga babadde bawabye. waqihim adhaaba aljahim, tukusaba era obeere ng'obatingiriza ekibonerezo eky'omuliro jahim. Allah subhanahu wa ta'ala kiwategekera abo aboonoonyi.
omulimu gw'abamalayika abali ku arushi ya Allah abagisitudde n'abo abali emabbali ga arushi ya Allah edduwa eyo bagisaba nga basabira abakkiriza abali kuno ku nsi Allah abeere nga abaddiramu Allah abeere nga abasonyiwa singa babeera beerenyeza ne babeera nga bateredde basobole okubeera nti abawonya omuliro kibonezo ky'omuliro jahim kubanga bo bakimanyi obuzito bwakyo nga tetuyinza kukisobola. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أي الله ملز وفي بقين ما سنغ بسرا وأدخلهم تكسبوا بينجزابان توابو جنات إجنا عدن ezeze byengere zigenda okubeerwamu emirembe n'ennaku nga teri kufuluma abagiyingidde allati wa'adtahum gye wabalaganyisa waman salaha obagattireko n'abo abalibeera balongoose bayingire nab'ejjana zaabwe min abaihim bakadde baabwe wa azwajihim ne bakazi baabwe wa dhurriyatihim n'ezzadde lyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba bonna abalongoose ne bakitaabwe nga balongoofu ne bakyala baabwe nga balongoofu n'abaana be bazadde abazzukulu bonna nga balongoofu bayingize ejjana obeere nga tobanakuwaza babeere nga bonna bali mu ssanyu lyerimu. innaka anta al-azizu Allah gwe ow'amaanyi atawangulwa mu kulamulako ky'oba olamudde kyekirina okubeera waggulu. al-hakimu Allah gwe atakola nsobi buli kyonna ky'oba okoze oba okikoledde mu budde obutuufu era nga kyekituufu ky'oba okoze. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم الله سبحانه وتعالى تكسبوا بيرنغو باكينجريزي روباتاسي سيئات ebibi beera ng'empeera y'ekibi ku lunaku lw'enkomerero obeerengo bibataasa. ayi Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo bataase ensasula embi egenda okusasulibwa abantu abakozi b'ebibi ku lunaku lw'enkomerero babeerenga ku lunaku lw'enkomerero balituuka ebibi bye baakola nga bibasonyiwa olw'okwenenya kwabwe. waman taki sayyi'aati omuntu yenna gw'olikingiriza ebibi by'olunaku lw'enkomerero n'obeera ng'omusonyiye n'omuddiramu n'otamubonereza yawmaidhin ku lunaku olwo n'omukolera ekigambo ekyo ekyokubeera nti omubikkiridde omusonyiye faqad rahimtahu oyo oliba omaze okumusaasira nga amaze okuyingira awali ejjanaayo. wadhalika huwa alfawzu alazimu okwo nno kugenda kuba kwesiima kunene omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okusonyiwa ebibi bye Allah subhanahu wa ta'ala n'atamubonereza kuliba kwesiima kunene. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا نيمازم الدرابة بتكريزا ينادون bagenda kukowoolebwa nga bamaze okuyingizibwa mu muliro jahannama bamalayika babagambe nti lamaktullahi obusungu Allah subhanahu wa ta'ala bwayina ku mmwe akbar bunene nnyo min maktikum anfusakum okusinga n'obusungu bwe muyina ku myoyo gyammwe olw'okubeera nti muyingiziddwa omuliro olwaleero. lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abayinaku essungu eddene idh tud'auna ila al-iman kubanga mwayina chansi nnene nnyo ku nsinga mukowoolebwa eri obukkiriza fatakfurun ne mugaanira ddala okubeera abakkiriza ne muwakanya Allah subhanahu wa ta'ala byayagala okukolebwa mu nsi ne mukola ebyammwe ebiri ku myoyo gyammwe. Allah subhanahu wa ta'ala abayinako obusungu bunene okusinga obusungu bwe muyina nga muyingiziddwa omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala yali wakubeera nga abasonyiwa singa mwali bakkiriza oba singa mwenenya ne mufanga Allah subhanahu wa ta'ala mumaze okumwenenyeza yali basonyiye naye engeri gye muteenenya ati ne mutakkiriza ne mubeera nga mugugubiridde ku bwonoonyi Allah subhanahu wa ta'ala abayinako obusungu bunene n'okusinga obusungu bwe muyina nga muli mu kifo ekyo ekirabika nti kibawa ssanyu. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا bagenda kuddamu bagambe abantu abali muliro nga bamaze okuwulira Allah subhanahu wa ta'ala obusungu bw'abayinako nti bunene nnyo n'okusinga bwe bayina
bagenda kugamba nti rabbana ayi allah omulezi waffe amattana snataini watutte emirundi ebiri wa ahyaitana snataini n'otuwa obulamu bwa mirundi ebiri jjukira nti okufa okusooka sitwali ku nsi kuno ne tujja tubaako ate bwe twamala okubaako allah n'atujjako oluvannyuma lw'okubeera nti twaziikwa mu ttaka ate allah subhanahu wa ta'ala n'atuleeta ne tuzaalibwa bwe twamala okuzaalibwa ne tuba balamu ne tufa ate oluvannyuma na allah n'addamu n'atuzuukiza ku lunaku lw'enkomerero ekyo byebika eby'emirundi ebiri okufa okw'emirundi ebiri n'obulamu obw'emirundi ebiri tugenda kubukkiriza mu maaso ga allah nti embeera eyo twagiyitamu fa'tarafna tukkiriza bidhunubina nti twalina ebisobyo bye twakusobya fahal ila khurujin min sabil naye waliwo omukisa gwonna mwe tuyinza okubeera nga tuyita oba tulinawo ekkubo lyonna eriyinza okutujja mu muliro wano tubeere nga tusobola okuddayo eri ku nsi tukola emirimu gy'oyagala. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم ekyo kigenda kubeerawo mu ngeri eyo بأنه إذا دعي الله وحده olw'okubanga nti singa aba asinziddwa allah yekka mu bwomu bwe ne babagamba nti mujje mubeere nga musinza allah mu bwomu bwe nga temugasseeko kintu kirala kafartum ensonga eyo mubeera nga mugigaanira ddala temukkiriza kusinza allah kujjako nga mumusinza mumugasseeko baalubaale nga musamiriddeko wa iyushrak bihi bwe wabeerawo omukisa ogw'okubayita okugenda okusamira n'okukola shiriki ez'ebika ebyenjawulo ebyo ebinyiiza allah subhanahu wa ta'ala tu'minu awo musitukira mulira ne mukkiriza ne mubeera nga mulimu amativu ku kyemukola nti ekyo kyekijja okusobola okubayisa mu nsi nga muli mirembe awamu n'okubeera nga mukimanyi nti kinyiiza allah okumugatako ekintu ekirala falhukmu lillah allah olwaleero asazeewo okubeera nti obulamuzi abutadde mu mikono gye nga yagenda okubalamula era ng'agenda kubateeka mu muliro olw'okubeera nti mwafa temwenenyezza mu shiriki ze mwakola allah yalina obulamuzi aliyo oyo wa waggulu eteriyo wa waggulu alkabiru oyo omunene waggulu eteriyo omunene asinga kimunaajulira. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته الله سبحانه وتعالى بلغا وبونيرو bw'alina obuyitirivu obulaga obuyinza bwe وينزل لكم من السماء رزقا gamba nti allah subhanahu wa ta'ala akamu ku bubonero obukulu y'oyo atutonyesereza amazzi okuva mu bbanga ne gavaamu ebyokulya byaffe n'ebiyimirizaawo obulamu bwaffe wano ku nsi wama yatadhakkaru naye tebayinza kwebuulirira nti ekyo allah yekka yasobola okukikola illa man yuniibu okuggyako oyo asobola okwemenya nadde eri allah subhanahu wa ta'ala ng'abadde asobezza oyo asobola okutegeera nti allah alina obubonero bungi muno obulaga obuyinza bwe kuno ku nsi ng'akabonero akamu ku bubonero obukulu kwe kutussiza amazzi okuva mu bbanga agayimiriddeko riziki ya buli kintu kyonna ebisolo binywa amazzi ne birya omuddo n'abantu bwe batyo n'ebirala n'ebiwuka n'ebinyonyi n'ebyennyanja byonna biri mu bwetaavu bw'amazzi tetulina gwe tuyinza kulaajanira nga si allah subhanahu wa ta'ala singa enkuba eba yeesibye tetulina gye tuyinza kuwaaba okuggyako gy'ali ako kabonero kakulu akalaga obuyinza bwe naye wama yatadhakkaru tewali ayinza kwebuulira n'ekyo illa man yuniibu okuggyako oyo omuntu alabika nti asobola okudda gy'ali n'ategeera allah subhanahu wa ta'ala singa aba asobezza. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله musinze allah yekka bwe muba mwagala okuwona ebizibu by'olunaku lw'enkya mukhlisina lahu ddiina nga mutukuliza ddala ku lw'eddiini ye nga temugitaddeemu kusamira wadde shiriki yenno wa buli kika walaw kariha alkafirun wadde ng'ekintu ekyo abatakkiriza kibanyigiriza era bakitamirwa ddala tebaagala kuwulira nti allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa mu bwomu bwe nga tewali shiriki yonna ekoleddwa. Abantu bonna abasinga obungi baagala nnyo ekigambo kusamira naye nga bw'obategeeza nti amasabu tugaveemu tebakkiriza baagala okubeera nga basinza allah nga bamutaddeko ebirala allah agambye mmwe temujja kumuwona.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق رفيع الدرجات الله يستر مدارا نغبغانجا ولي abantu ngate ne kwakhirira agenda kusitula amadaala g'abantu gabe ganjawulo okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe nga bwe baagikola mu bulamu bw'ensi. Zul arshi yenannyina arshi ey'ekitiibwa eyo Allah kwateredde nga yagitereerako oluvannyuma lw'okutonda eggulu n'ensi. Yulqi ruuha min amrihi asindika malayika Jibuliiru singa abeera ayina ekiragiro kye kyabadde ayagala okubeera nga kituuka ala man yashaa'u min ibaadihi kwoyo gw'aba alonze ng'amwagadde era amusimye mu baddu be. Liyunzira yawma talaaqa abeere ng'ajja okutiisa abantu olunaku lw'ensisinkano. Waliyo olunaku abantu lwe bajja okusisinkana ab'okunsi n'ab'omu ggulu. Olunaku abantu lwe bajja okusisinkana emirimu gyabwe n'empeera yaagyo. Abeeyisanga obulungi babeere nga basasulwa obulungi, n'abo abeeyisanga obubi basisinkana emirimu gyabwe babeere nga babeera nga basasulwa ekyo ekibasaanidde mu mirimu gye baakola. Yawma talaaq olunaku lw'okusisinkana buli kintu ekyo ky'obadde tosuubira nti ojja kukiraba okirabe. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم هم olunaku lwabulu Allah lwabagamba barizuuna abantu abo bagenda kubeera nga bonna banjulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa ala Allahi minhum shay'un nga tewaliwo mu bo ayinza kubeerako kye yeekwekamu nti Allah subhanahu wa ta'ala tajja kusobola kumulaba. Tewali kintu muntu kyalyekwekamu kyonna n'akamu n'akeddagala si muti nkigulibeerawo osobola okwekwekamu wadde olusozi. Allah subhanahu wa ta'ala ensi yonna agenda kugifuula qa'an safsafa nga museetu oguteredde okuva eno n'eyo nga tewali kantu konna muntu kosobola kubeera nga weewogomamu nti Allah obeere ng'omwekweka. Allah era alyoka atubuuza oluvannyuma lw'okubeera nti tutoyedde mu maaso ge. Limanil mulku lyawma mulowooza obufuzi ku lunaku olwaleero we tuli ani ayina ebisaanyizo eby'obufuzi bw'olunaku lwaleero? Tugenda kuddamu ffenna nti lillahi lwahidi lqahhar obufuzi wano we tuli bwa Allah oyo omukasi akakembeera omuntu gy'atayagala n'agimuteekako nga ye bw'aba ayagadde. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala nga tumaze okukakasa nti mufuzi yekka tugiza tegeeza nti kugenda kusasulibwa kullu nafsin buli mwoyo bima kasabati okusinziira ku ebyo bye gwakola nga guli mu bulamu bw'ensi. La zulma alyawma Allah alangirire nti wano olwaleero tewaliwo bulyaza amaanyi bwonna bugenda kukolebwa eri muntu yenna. Inna Allaha sari'ul hisab Allah ate mu kubala mwangu nnyo ebintu ebyo tebigenda kumutwalira budde yadde nga gw'olaba nti abantu balibeera bangi nga bwe muli n'amajinni n'abantu ne bamalayika. Allah subhanahu wa ta'ala tekiri mutwalira budde. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم الله قام أنت مبتيس abantu omubaka oyo gw'aba asazeewo okulonda n'amuteerako obubaka bube n'amuteekako obubaka abeere ng'abutuusa eri abantu nga buyita mu Jibuliiru. Allah subhanahu wa ta'ala amugaa nti wa anzirhum genda otiisa abantu yawma al azifa olunaku olulabika nti lukubye kalibu. Idhil qulubu kubanga emitima mu kaseera ako ng'olunaku olumaze okutuuka emitima gy'abantu giribeerawa. Ladal hanajira gigenda kubeera nga gyonna giri mu bulage eno mu malookooli. Emitima gy'abantu gigenda kubeera nga gyewanise giri eno mu malookooli. Kaazimiina nga banyiikaavu. Ma lidhalimiina min hamimin
nga tebalina abalyaza amaanyi amateeka ga Allah wa mukwano yenna, wala shafi'in tewagenda kubeerawo abateerayo kabega abawolereze, yuta'un omuwolereza oyo aliwulirwa nti asaanidde okuwolereza omuntu yenna yali omujeemu. Tewalibeera mukwano ku lunaku olwo, buli muntu agenda kubeera nga Allah bw'agamba likulli mri'in minhum, buli muntu mu bantu abalibeera ku lunaku olwo yawmaidhin sha'nu yughni, ku lunaku olwo alibeera mu mbeera ng'emumala, nga bw'atugamba nti omwana alidduka yawma yafirru almar'u min akhi, omuntu agenda kudduka ku muganda we, adduke ku kitaawe ne nnyina, adduke ku mukazi we, nga buli muntu ali bize mu ngeri emumala anoonya butya bw'ataassa omwoyo gwe gubeere nga guva mu buzibu bw'olunaku olwo, naye ng'emirimu gye yakola gye gyokka ekiyinza okumununula. Allah alangiridde obulyaza amaanyi tewali. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu amanyi bulungi kha'inata al-a'yuni, enkwe ziri ku maaso. Allah amanyi bulungi obukumpanya bw'eriiso. Singa omuntu oba toyogedde naye n'obeera ng'okozesezza obubonero obuli ku liiso lyo, Allah akitegeera bulungi ekyo ky'oba oyogezza obubonero obuli ku liiso lyo, akitegeera yadde nga toyogedde. Wama tukhfi sudur, si ekyo kyokka n'ebyo ebiri mu bifuba byaffe nga tetunnabifulumya wabweru, Allah abimanyi subhanahu wa ta'ala. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والله يقضي بالحق، الله يجيب abalamula bwenkanya, okusalawo kwe ku buli nsonga gaba mazima. والذين nayaabo yad'una min dunihi, abo be basaba ne babasinza atali Allah subhanahu wa ta'ala, la yaquduna bishay'in, tewali kantu n'akamu n'akeddagala ke basobola kubeera nga balamula ne kaba kalungamu. Inna Allah huwa as-sami'u al-basir, Allah subhanahu wa ta'ala yo yawulira nga tewali kye yeetaaga kubeera nti omubagulizaako akiwulire. Al-basiru yo yalaba ennyo, tewali kye yeetaaga kulagibwa nti na kino kirabe olw'okuba abadde takirabye. Okulaba kwe kuyitirivu nnyo n'okuwulira kwe kuyitirivu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi bulungi. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Awalam yasiru fil ardi, abantu tebasobodde kufuna mukisa gutambula mu nsi eno. Oyinza okutambula olwaleero ng'otambuza obwongo okusinziira mu kumanya kwo, okusoma bw'oba omanyi n'osoma ku byafaayo, okwo kutambuza bwongo n'omutwe n'amagezi, n'osobola okumanya ebyaliwo n'ebiriwo n'ebijja okubaawo. Abantu tebasobodde kufuna mukisa gutambula. Fayanzuru, basobola okubeera nga batunula n'amaaso gaabwe balabe kaifa kana aqibatu alladhina, yabanga etya enkomerero yaabo, kanu min qablihim, abaaliwo olubereberye nga bo tebannabeerawo, bano abaliwo olwaleero. Allah abagamba nti kanu, abasajja bali aba abasookawo baaliwo nga bali batya, hum ashadda minhum quwwatan, nga be basinga bano amaanyi mu mibiri. Allah yali yabakola nga bantu balamu, era n'olwaleero naffe tuwa obujulizi nti be twasangawo bajjajjaffe baali balamu okusinga ffe, wadde nga ffe tuli bajeemu okusinga bo. Bwe mulembe ogusazeewo okubeera ng'omusajja ayagala musajja munne, bannaffe abalina amaanyi amangi kye bataakola. Allah subhanahu wa ta'ala amagezi gaffe awamu n'obutono n'amaanyi obunafu bw'emibiri gyaffe tusazeewo okubeera abajeemu, n'amagezi gaffe ne gabeera nga galinga ag'ebisolo, kumpi n'ebisolo tebiyinza kukola kikolwa muntu wa leero kyabeera nga apulaninga okukola. Allah subhanahu wa ta'ala agambye abantu abo baali b'amaanyi nnyo okutusinga. Wa atharan fil ardi, ne mu nsi muno balina obuwuufu bwe baalekawo obulaga nti baali b'amaanyi. Abasajja abo balina ebintu bye baaleka ku nsi kuno nga babikoze, yadde bo baagenda ne bisigalawo, naye byasigala biraga nti abasajja baali basajja.
فأخذهم الله أبامان يبغيباتيو أباين أبي بارك بنيني nga gotwena nacho yinza kuleka kunsi oluvannyuma lw'emyaka 10 ekiraga nti waliko Allah alaga atugamba nti yabakwatako n'ababonereza bidhunubihim amalwa amazambi gaabwe ge baakola agamunyiza wama kana lahum min Allahi min waq naye tebaayinayo n'omu n'ow'eddagala nga Allah amaze okunyiiga asobola kubeera ng'abateerayo akabega abawonye. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ذلك ebyo Allah bitugambye nga bwe byali بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات byali bwe bityo Allah n'ababonereza lwaki olw'okuba nti abatume baabwe baabajjiranga nga babaleetedde obujulizi obunnyonnyola nti ddala bavudde eri Allah. Fakafaru ne bawakanya amateeka ga Allah n'ababaka ne baagala okubatta. Fa akhadhahumullah Allah n'alyoka abakwatako n'ababonereza olubonerezo olwannamaddala olujja okuviirako abaliddawo okubeera nga beebuulirira. Innahu qawiyyun Allah subhanahu wa ta'ala ayina amaanyi agatayinaayina shadidul iqaabi ate muyitirivu wa kubonereza singa abasazeewo okubonereza era bw'obanga omanye ebyafaayo osobola okulaba Allah bw'azza abonereza abantu mu nsi muno abafuzi abaali ab'amaanyi muno mu Afirika ne mu nsi endala butya Allah bw'azza abakwatako nga bataddeko ekibonerezo kye. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti mazima ddala ffe twatuma Musa biayatina ne tumuwa amateeka gaffe ne tumuwa ebyamagero byaffe abeere ng'abitwala eri Firaawo ne kabineeti ye wa sultaanin mubiin ne tubeera nga tumuwa n'ensonga ezannamaddala ezirikkiriye ezinnyonnyola nti avudde eri Allah subhanahu wa ta'ala naye katuwulire ebyaddirira ddala abantu be baamutumamu baayanukula batya bakkiriza oba tebakkiriza. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. إلى فرعون twagamba Musa ngali ne muganda we Haruna bagende ewa Firaawo yali yeeyise Allah obudde obwo ng'agambye abantu be nti ma alimtu lakum min ilahin ghayri sibamanyiriddeeyo katonda ali waggulu wange mulala yenna. Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekyamunyiiza ennyo nga Firaawo atuuse okusaalimbira mu nsalo za Allah kumpi n'okumuyitako n'agamba Musa ne Haruna bagende eri Firaawo oyo wa Haamaana ne katikkire oba minisita we eyali ayitibwa Haamaana wa Qaaruuna n'omugagga eyali mu gavumenti eyo eyali Ssaalagagga w'omulembe ogwo yali ayitibwa Qaaruun. Wantu tulina okwegendereza mu Busiraamu erinnya lya Qaaruun ng'okozesezza qa si lulungi kubeera ng'oliyita omuntu kubanga erinnya eryo ligwa mu layini kumpi n'erya Firaawo kye kimu yali musajja mwonoonyi so nga Haaruun ng'okozesezza ennyukuta eya ha lyerinnya ettuufu kubanga oyo yali muganda wa Nabbi Musa alayhi salaam gwe baamutuma naye okgenda eri Firaawo. Faqaalu ne bagamba oluvannyuma lw'okubeera nga babategeezezza obukulu bwa Allah abantu abo abaali bakirimaanyi mu bwonoonefu oli yali yayonooneka olw'obugagga Allah bwe yamuwa obungi nga Allah bw'agamba kalla innal insaana la yatgha mazima ddala omuntu ayitirira okubula n'abooga n'okubooga mu bubuze arra'ahu staghna bw'alaba ntakyalina gwe yeeguya agagga wadde buli kimu bw'akirowooza bwe kitambula omuntu oyo abula n'asukka. Abasajja abo Allah atugamba nti nno baagamba nabbi waabwe faqaalu saahirun kadhaab nabbi waabwe baamutemerera ekigambo ekinene nti omusajja ono mulogo ddala ate mukulimba muyitirivu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo n'abeera nga nabbi we bw'atumye Musa alayhi salaamu eri Firaawo naye abasajja be bwe batyo be baanukudde nabbi Muhammad bamunyumiza ebintu ebyo sallallahu alaihi wasallama abeere mugumu eri abo abakafiiri abali mu Makka abamujeemedde nti si gwe osoose ne banno bwe batyo byebizibu bayitamu asobole okunywera. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا
قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فلما جاءهم بالحق بيامروا كجا النبي موسى غابريت الدابان توابا مزما من عندنا قال قفجتولي الله سبحانه وتعالى يلي موي byamagero nga bw'ateekawo omuggo gwe ku ttaka gufuuka omuggo so ng'ate bw'ajjayo omukono gwe n'agujja mu kimeeme kino ekibeera wano mu kifuba ng'abadde agusoboddeyo n'abeera ng'agulaza abantu ng'abantu basobola okugulaba bwe gwakaayakana nga kyamagero Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa n'ebyamagero ebirala. Qaalu ne bagamba oluvannyuma lw'okubeera nga Musa abafuukidde ekizibu abasomesa ebigambo ebikontana n'ebyo bye bakkiririzaamu kubanga aleese mu bo enzikiriza egamba nti waliyo Allah atali Firaawo ate nga Firaawo yabakakasa dda n'abatuulako n'abaguza endowooza ye nti ye Katonda asembayo. Kati waalina okutuula mu lukiiko olwa paaliyamenti enkulu bateese ku nsonga ez'oby'obutebenkevu mu ggwanga kubanga Musa aleese ekigenda okutabangula ensi. Paaliyamenti bw'etuula n'eyisa n'egamba nti uktulu abnaa alladhina amanu ma'ahu nti tulina mwina okutta abaana abaabakkiriza omusajja oyo Musa, abaana baabwe abalenzi mubatte olw'okutya nti bayinza okuvaamu ate era ekizibu ekifaanagana n'ekyo kyatuleetedde. Wastahyu nisaahum abaana baabwe abawala mubalekeewo bo nga balamu oba bajja kusobola okutuweereza nga ba house girl n'okusobola okubeera nga batukolera emirimu. Wama kaidul kafiriina naye tezaali enkwe z'abatakkiriza mu budde obwo ze baali bayiiya okukola illa fi dalalin okujjako nga zaali mu bubuze amakulu nti zaagwa butaka tezasobola kuyitamu nga bwe baali bazaagala. Baapulaninga nga ne Allah apulaninga naye Allah nga bw'ali owawaggulu ebyo bye birina okuyitamu eby'abantu tebirina kubeera nga bisinga amaanyi ebya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون ayogera ng'ali mu paaliyamenti atudde ng'omukulu ebigambo byo by'okwerinda mu nsi bimaze okutabanguka oluvannyuma lw'okujja kwa Musa ng'asomesa nti eriyo Allah ali waggulu wa Firaawo kitonde era ekijja okufa waddewo omuntu omulala. Firaawo agenda okuwulira ng'enjigiriza eyo yeetaaga paaliyamenti egituleka esobola okutebenkeza ebyokwerinda mu ggwanga. Qala Firaawo n'agamba zaruni mundeke omulimu gwe ŋŋenda okukola akutulu Musa gw'ŋŋenda kugubataasa ogw'okutta Musa mugundekera ekyo nga ekyange ng'omukulu kubanga aleese ekigambo kikulu ekikontana n'omukulu nze ŋŋenda okumwomamu omutwe. Waliyad'u rabbahu bw'aba akakasa nti waliyo Katonda wali waggulu wange njagala amuyite ndaba oba asobola okumuntasaako. Inni akhaafu nze Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Firaawo agamba ekigenda okunzisa omusajja ono ne bw'anaalaajanira Katonda we atasobola kubeera nga aneŋŋanga olw'amaanyi gennyina n'amagye. Agamba nti ekinkozesa ekyo olw'okutta Musa inni akhaafu an yubaddila diinakum nina okutya nti Firaawo nina okutya nti Musa alayhi salaam singa anaabazze n'asomesa wano nga tetumusinga bukyali ayinza okukyusa eddiini yammwe ey'ennono ebadde ekkiririza mu nze nti nze Katonda wammwe nga tutebenkedde tewaliiwo mbeera yonna etiisa awo obassa ekyo bw'anaaba tabakyusizza ddiini yammwe na ndowooza zammwe. Yudhira fil ardi alfasad ayinza okubeera nti asaasaanya n'ayolesa mu nsi wano obutali butebenkevu ensi n'egwamu obuzibu n'egwamu obwonoonefu n'egwamu okuttiŋŋana n'egwamu entalo. Awali entalo wabeerawo enjala, wabeerawo okuyiwa omusaayi, wabeerawo okuwamba ebintu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ye yali endaba ya Firaawo ng'agamba nti either ayinza okubajjako eddiini yammwe ne mubeera nga mukyuse ne musinza ekitali nze oba si ekyo Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta embeera
omusajja ono n'atuviirako ensi okutabanguka n'ebeeramu obwonoonyi obw'ekika eky'ekitalo so ng'ebadde etebenkedde okumala ebbanga nga nze abafuga nga katonda wammwe. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى yagamba oluvannyuma lw'okubeera nga naye awulidde ebimuteesebwako mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, omukulu yagenda okuwoma omutwe mu kumuggyawo. Abasigaddewo bagenda kubeera nga bakola omulimu gwa kutulugunya baana baabali abagoberezi ba Musa. Abalenzi battibwe, abawala balekebwe nga bakozesebwa obuddu. Waqaala Musa yagamba oluvannyuma lw'okubeera nti ebintu byonna bitegedde, inni uztu birabbi, nze neewogomye eri katonda wange yagenda okuntaasa enkwe zammwe, wa rabbikum, ate mbakakasa si katonda wange nzekka wabula ye mulezi wammwe, yajja okuntaasa min kulli mutakabbirin, buli yenna kiwaji yeetwala nti w'amaanyi wa waggulu eyeekuluntaliza mu nsi muno, la yu'min biyawmi lhisaabi, omuntu oyo awangaala nga mutakabbiru ku nsi nga atetakkiriza nti eriyo olunaku lw'okubalibwa buli muntu asasulibwe ekyo kye yakolerera. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Parliamenti ebeetudde, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ekkumi nga bwe litakyawa muntu omu. Waqaala rajulun mu'minun, ne wavaayo omusajja eyali omukkiriza ng'ali mu famire mu layini ya musaayi gwa Firaawo. Omusajja oyo batugamba yali ayitibwa Sham'an ibn ammi Firaun, yali mutabani wa taata omuto wa Firaawo, yali mu parliamenti yali etudde, era kubanga be baali mu kintu obudde obwo nga yerayini eriteekwa okuba mu parliamenti. Naye ekkumi bwe litakyawa omwo omusajja oyo yali yamatira dde ebigambo bya Musa, wadde nga yali asirikise nga tayolesanga bukkiriza bwe. Naye bw'amala okuwulira nti Musa parliamenti emaze okusalawo nti omukulu yagenda okumwettira, ate abantu abalala basigale nga batta abaana abakkiriza Musa alayhi salam, n'awulira nga waatudde kimuyitiriddeko. Waqaala rajulun mu'minun, omusajja oyo omukkiriza Sham'an n'avaamu ebigambo ebyalaga nti yali ajjudde iman. Min ali Firawuna, Allah atunyumiza nti yali mu musaayi gwa Firaawo nga wa famire ya Firaawo eyali ebuutikiddeko famire ya Firaawo parliamenti y'obudde obwo. Yakutumu imaanahu, yali yakwekadde obukkiriza bwe nga tabwolesanga eri bantu bonna, naye ng'obudde butuuse oluvannyuma lw'okubeera nti kimuyitiriddeko ekisaliddwawo. N'ayogera ebigambo bino ng'afunye omukisa okuyimirira okwogera mu parliamenti eyo. Ataktuluuna rajulan, musazeewo okuyisa etteeka tutta omusajja, nga naddala omukulu gw'osazeewo tta omuntu oyo, ng'ensonga emulangibwa ayakuula rabbi Allah, olw'okubeera nti abagambye omulezi wange ye Allah. Ekyo kissa omuntu. Wakad jaakum bilbayinaati min rabbikum, nga ddala mu butuufu nammwe mukikakasa abaleetedde ebyamagero ebimulaga nti avudde eri Allah omulezi wammwe, nammwe mubirabyeko n'amaaso gammwe, mwenna mutegeera, muyina amagezi, mumaze okulaba nti omusajja kyayogera ddala mu butuufu obuyinza abujja eri Allah omulezi wammwe. Wa iyaku kadhiban, singa omusajja mu butuufu tukakasa nti mulimba, fa alayhi kadhibuhu, tumulekera obulimba bwe abeere ng'awangaala nabwo mpaka lw'anaafa. Wa iyaku swadiqan, naye singa abeera ng'omusajja g'atubuulira ge mazima, yusibukum ba'da alladhi ya'idukum, mulinde emisiiba ku ebyo byabalaganyisizza nti bwe mutakkirize jijja kujja gye bagwire. Inna Allaha la yahdi, Allah tasobola kuluŋŋamya, n'abeera ng'ajja kumalako man huwa, oyo yenna alabika nti musrifun, mwonoonyi, ayise ne we yandikomye nga Firaawo, kazaabun, bulijjo atulimba nti ye katonda nga tetali.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ya qawmi bantu bange musajja agenda mu maaso ng'akyafunye omukisa ogwogera mu paaliyamenti esiriikiridde nga buli omu awuniikiridde yamwegesa amaaso n'abagamba lakumul mulku lyawma olwaleero mmwe muli mu kintu abafuga abalina obufuzi zahirina fil ardi mu nsi mmwe muli abakukunavu mmwe muyina ku nsimbi mmwe muyina ku kigambo ekiwulirwa bezibeera mulembe guno oyinza okugamba nti amannya gammwe geegalabikako mu mpapula z'amawulire begubeera mulembe guno oyinza okugamba geegalabikako ku ntimbe za tv mmwe muli mu kintu olwaleero mu nsi abakukunavu naye mbajjukiza nti faman yansuruna ani ayinza okututaasa min ba'sillahi singa allah aba atunyiigidde n'aleeta ekibonerezo kye enjaana singa allah subhanahu wa ta'ala asazeewo obusungu bwe bubeere nga bujja gye tuli olw'okuyisa obubi abantu be. Qaala Firawunu, Firawuna amusala ekirimi n'amugamba nti seruganda by'oyogera tubiwuliriza gy'olaga tulabayo ne gy'ovudde naye nze wuliriza nga ntegeeza paaliyamenti ma uriikum siina kyembalaga nti kibi illa ma ara okujjako kyendaba nga kyekirungi ekyo kyembasalirawo ekyokutta omusajja kyekirungi ensereke kutabanguka ekyokunsinza mubadde mukiraba nga tutambula bulungi kyembalaga kyekyo kye tulina okunywererako omusajja aliko okubajja ku ddiini yammwe ey'ennono nga bwe mubadde wama ahdiikum illa sabila rashad sirowooza nti mbavuga mbazza mu kkubo by'okujjaku okubatwala mu kkubo ery'obuluŋŋamu ekyo mwali badde nga seruganda okitegeera leka kuwabya lukiiko na paaliyamenti kugivuga ng'ogizza ku sayidi enkyamu. فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال الذي آمن omusajja oyo ng'amaze okuwulira ebigambo by'omukulu omukkiriza oli gwe twogerako yali akkiriza Musa alayhi salaam afuna omukisa ogudda mu mukulu ng'ayogera naye ye bwe yabinga ayogera nga tasonga mu mukulu wabula yayogeranga paaliyamenti yonna mu kutwalira wamu ng'agiyita nti ya qawmi bantu bange ffenna abatudde wano mu kintu inni akhaafu alaykum mu butuufu nfunye okutya kati gye muli mithla muyinza okutuukako ekifaananira ddala ekyatuuka yaumil ahzaabi olunaku olwatuuka nga si lulungi ku bibinja ebyatukulembera mu nsi muno wabangawo olunaku allah lye yabatuusangako akazito ne babeera nga bali mu bulamu obuteeyagaza nga allah abanyiigidde nammwe ndaba gye tulaga gye muvuga gye mututwala allah subhanahu wa ta'ala allah alaga omusajja ono ng'alaga abantu bali ekituufu ekijja okubaawo. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. مثل دأب قوم نوح twandikwa mu kizibu kyekimu abantu ba Nuuhu kye baagwako baajeemera amateeka ga allah subhanahu wa ta'ala ne bajeemera nabbi waabwe omusajja abajjirayo bwino gye nvudde w'ensi abalage gye ndaga waabwe. wa aadin tuyinza okugwa ku kyagwa ku baadi nga huudu abatuuseemu wa thamuudu tuyinza okugwa ku kyagwa ku bathamuudu nga swaliha azze kakati ne Musa wuuna azze tuyinza okugwa ku kizibu ekya Musa nga bwe mbagambye nti twandigwa ku kyagwa nga ku baatusookawo min baadihim walladhiina min baadihim n'abo abajja oluvannyuma lwabo benjogeddeko olw'obudde obutono nga sijja kusobola kubamalirayo bonna. Era okusinziira nga bwe muli abaasoma abali mu paaliyamenti eno bangi bemumanyi akobera ayidi tamalaayo ng'omusoga bw'agamba ti bw'oba obuwulira omuntu amanyi tekyetaaga kumalayo byonna oyogerako katono kakati bali abajja oluvannyuma lwabo baayogeddeko bo babamanyi nga bwe bali abakulu kubanga abafuzi baba bamanyi ebyafaayo bingi. wama allahu yuridu zulman allah tayagalangako mu nsi muno bulyazaamaanya lilibadi okubeera nga tulyazaamaanya abaddu be nga tulyazaamaanyizza abantu ekisusse tutulugunyiza abantu nga tuli mu bufuzi mu mbeera